okay, tugende maaso. Tusigaze dakika ntono nnyo. Yesu abazibawe mikwano. Banaye mpulira essanyu. Mwebale nnyo okuwagira Seeka Mulaasi. Wekiba kigezo mukiyise. Mwebale wagira mirimu gya dadi, mwebale kuwagira mwana wa dadi. Mwebale wagira ono waffe ne mutagenda mu bali abalala ab'ensi. Ate nga mwenna we musse wano ne muwagira munammwe ng'abayise ku TV, nammwe bakasitoma we bagenda okujja mu bizinesi zammwe. Mwebale kwagaliza. Naye ndi muto wabula nasaba Yesu Kristo ampe amagezi okumanya n'okutegeera era anfule namba 1 n'abalala bayigire ku nze. Kuba wegomba kyendi nawe osobola okukikola kubanga ekyama kiri kimu nambisaamu eyo kakande ye connection ye mukwano gwa Yesu Kristo. Nange gye nalaga ne mugamba nkonekitinga ku mukwano gwa Yesu Kristo. Nankonekitinga Yesu n'ateekamu giya ekintu ne kitambula kati ffe tuliko. Tukoze tutya Senga. Seeka Mulaasi weebale kuweereza Katonda. Naye abantu wa presence yammwe yeweeseza omukolo guno ekitiibwa. Ennyimba abaana Katonda ze bayimbye ze nnyimba ze bakuba mu bujulizi. Buli ali wano balina zikubira ng'oba obujulizi mu kyonna ky'okola. Buli kintu Dadi kyateekamu omukisa tweweeyo tukiwagire twagalize naffe tujja kufuna kubanga ekyama mukimanyi kuzimba nakuwa kimu kya 10. Emmotoka watagiteekamu mafuta tejja ttambula. Seeka wuyo muteekemu amafuta atambule. Seeka Mulaasi kutaddetaddemu amafuta nga omanyi okukuba kasino gamba Senga katugenda ku bukedde konza you know where to pick the money, so kankwongeremu amafuta ga miliyoni emu era you know where to pick that money. Ku miliyoni 2 zeyabadde yasigaza ayongeddeko n'akakadde. Awo tulina omukubira engalo ez'amaanyi. Senga ebya Senga obimanyi. Naye Senga oli ku dduuka ki? Sangibwa ku Anet Plaza ekyemmanga wa paaka enkadde ku first floor room F9. Tweyanzege. Amiina kitiibwa n'ettendo bigire Yesu. Senga abantu soko babuulire baddiremu ddala kati nze nvaano ku Freedom City noonya Senga Rita katono ntandika ntya. Olinya taxi n'ekusuula mu paaka enkadde. Nokiira ekyemmanga ng'ezeetebe zaali zifulumira wawa ekizimbe bakiyita Anet Plaza. Ndi ku first floor room F9. Ate bw'oba mugole nga bagenda kuba mbaga oba omukolo gwonna naye nga si gwa kuziika si gwa kusamira. Jangu Rita Katana Bridal Events tangibwa ku Totala ekizimbe kya Drake ekipya opposite Kwali Sale ekyemmanga paaka empya. Enamba y'essimu ndi ku 0704 MTN 0782 ku Facebook teka Senga Rita Katana nsomesa abafumbo n'abagenda okufumbirwa experience. Senga tweyanziza. Naye nasaba omukyalo ono zimire kubanga wedde abayita ono Rita tekyegenda okukolera Senga tosooka agenda nze nja kuyita akuziniremu nga tumaze okusonasendeza Seeka Mulaasi kuba omuziki ate mukakasa nja kukyaza Africa Corner bali wano mikwano kyange wamma mwenna abalaba Africa Corner
Apostle Josephine nawe nkulabyekaawo. Apostle Josephine nkulabyekaawo ne Captain Dola, Prophet Dola. Come on the stage. Tulina pastor prophet waffe okuva ekitebi. Prophet Moses okuva obwedde okola naye naawe baneesaba ojjeko waggulu waneeno. Tuwagira omwana nga nense kulaba kubanga obwedde luli okolera mu nzikiza. Apostle thank you so much. Link Global. Bano abaggulabo ebansasudde. Banzikiririzaamu nti ngenda kuba Freedom City eno. Kino kikyali kituuza. Si bwe kiri? Senga litakatana. Senga litakatana mumpeere ku ngalo bannaaye. Abaddewo ku lwange. Ayimiridde okulwa mulaasi. Senga litakatana tukwagala nnyo. Oyo akola ku nsusu z'abakyala. Ndowooza naye omuli abwenyirira ennaku zino ndi wa ttafu. Tugenda maaso. Sabira la traina ya punya, o gabire katonda.
Apostle Salim. Omusajja ono tumugyeyo bwakuba gwe. Tubalinde tumuleta sawa zino. Yesu yabasigwe. Praise Jesus. God is good and all the time. Thank you very much for supporting our brother. I am Apostle Salim Chemonges from Kitintale World Prophetic Healing and Deliverance Ministry. Synagogue is home. Amina. I am among the firstborn, so Prophet Samuel Kakane. I bring you greetings from Brother Ronnie. He was supposed to be here, but he could not make it. But he will come and meet him. On my own behalf and the behalf of World Prophetic Healing and Deliverance Ministry, I give you, first of all, you are an international man. They don't give you Ugandan shillings. First wait. This is to open your way international, $100 to open your way. And this is 1 million Ugandan currency. Accept 1 million. God bless you. God bless your life. You are international. Thank you so much. Thank you so much. 1 million. Thank you so much. Papa, jamuna mekubuzeeko. Kale jamuna mekubuzeeko. Naye oyo taata waffe Pastor dakika tunya tono
katugendeko ate ewa mukono gwange Pastor Grace Mukono ulira bana abakyala tekikonyagana n'abakyala Pastor soko nkwateko oyangoza omulimu gwa ttendo kuva mukono ye yasoose wano Yesu yeebazibwe mwenna mwebale kujja kuwagira Mulaasi muntu mulungi nnyo muntu w'abantu Mukama akuwa omukisa Mulaasi nalabye abantu bangi b'olabirira Mulaasi waliwo omukyala eyanguteko ayina abaana nze ngenda kuwera abaana be nze n'omwami wange in a secondary school from S1 paka nga bamaze nze wange yavandi muto naye era n'aba abalala amagalamanga n'esiime abooluganda Yesu yeebazibwe tusanyuse nnyo okubalaba mwebala okutulaba omukwano nja kukwata mutabani wange wano tujja kwebaza nga tufukamidde mwebale ebiseera byammwe obudde bwammwe bonna bwe bumaze omukwano mwebale nnyo okutulaba enkwano mwebale okusapootinga omwana wange omukwano amannya g'amatuufu gabagamba n'emyaka gy'emituufu gibabulira kubanga mutulaze omukwano timuli mikwano gyaffe ddala ate twafuuka baluganda ddala engeri mutulaze omukwano guno temujjanga okwo Mukama abasizzeewo netise obubaka obuvudde Germany tiimu Germany ye tiima ninako bananga abalala benjiridde tulina tiimu Oman tulina tiimu Sweden tulina tiimu Abu Dhabi tulina kikidde tiimu y'abantu bangi nnyo bonna basikiririzaamu olwa mutabani wange omu bwati tugenda kusapootinga mutabani wange omu bwati saawa zino neche mi alo nzeze kama neche ya milioni 3 Ulira ezengalo siza milioni namwe tiimu endala zinkikiridde nga bwezizze bamenya tiimu esogeddeeko bannange kujja kunsonyiwa olwakadde akatono ketulina naye eyo tiimu ejja kusapootinga ni 1,000 euros naye nazo kace 1,000 euros so ebale kutwagala nnyo bannange Mukama tutangiremwa mufukamire mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawaka musinga okwaba abaddeyo bulungi akubiseemu kyonna kyemusendinze bannange abawe ekijjudde